Abaami baffe njagala mbabuulireyo ekintu kimu kineeno. Toyingiza mukira gwo mu mana ya mukyala nga tannaba kwegayirira nti nnyingiza omukira, nga tannaba gusaba, nga tannaba kulaga nti agwetaaga. Omusajja simanyi kikupapya n'obeera ng'omukira ogukaka okuyingira ewantu ewakalu. Like oba waliwo otuzzi tutinitini, oluusi ofunyeewo otuzzi awo otutooto tuva mu mukira gwammwe, otandise ogusonsekayo, mukwano kakkana. Bw'oba oyagala ebintu binyume, ate munna ebinyumira ggwe naye si ye yekka yagenda okunyumirwa. Bino ebya pakupaku bye tukola, yesi sigambye nti omukazi mubeereko, andi omukazi okumuweewa tomutegekera obulungi tekikwetaagisa ssaawa kazibe eddakiika 3 kagaba 2, dakiika 10 zimala, kubanga ate bw'okiyitiriza nga by'okola tebirima bitama. So dakiika 5 ku 10 obeera omaze okumutegeka obulungi, naye ng'oyagala omutegekere mu ddakiika emu ng'omuyingidde ng'okoze buli kimu. Omukazi sooka omutiizinga, omukazi sooka omuweeweete bulungi, omukazi sooka okakase nti emmana etobye. Omukazi waba ayimye emmana etobera ddala kwegamba waba ali mu mpale n'empale n'ogiraba nti etobye, oba najjamu empale nga mbisi, ke kaseera kaba akatuufu ak'okumuyingira. Ebyo mupakuka mu biveeko, tebinyuma, bibowa, bitama, ate abakazi sosola mutuusa ku ntikko mu style. Okisooka oliza okuba oli wa kalootu kamu, ate oli wa ddakiika ntini, ate opakuka okuyingira, ate ng'okimanyi olunaaba okuguteekayo ng'osamu.